Nkwaniza nati gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Mwana muwala Evelyn Masika avuddeyo n'atabukira abasajja balina ku zino abagenda maaso n'okuba nga bateeka ssente ntono mu bakazi emitwalo 5 gyokka. Mwana muwala yavuddeyo n'akiikirira banne n'agamba nti ekikolwa abasajja bano kye bakola si kirungi. N'agamba nti abasajja bano kye bagenda maaso n'okuba nga bakola tebandikikoze. Mwana muwala ono nga yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga abala. N'agamba nti omuwala yeeteekamu ssente n'anyuma akaviira akakoze make-up amukoze kwegamba akagoye agolodde buli kimu nga kyakabi ku mubiri gwe, ate omuntu n'agenda maaso n'okuba nga amuteekamu emitwalo 5 gyokka ate nga tegimala. Mwana muwala yavuddeyo nga yeemulugunya n'asalawo okulaba nti avaayo mu kamooli olw'ensonga nti embeera ey'okunyigiriza abakazi si nnungi. Kakati mwana muwala ono yagenze maaso n'okuba nga abaako by'ayogera ku nsonga zino. Yagambye nti omuwala w'ennaku zino akwata ssente emitwalo 2 egy'Uganda n'agenda maaso n'okuba nga azeeteekamu. Omuwala n'akwata ssente emitwalo 7 n'agenda n'akola ka make-up emitwalo 3 na eyo transport Uber emitwalo 2 agenze maaso n'okuba nga agula obugoye buli obuliko obunyuma bwennyini omuntu bw'ayambala n'olabira ddala ng'omwana anekaanikanye. Kakati ate omusajja ate n'akwata emitwalo 5 gyokka mbujja transport. Kakati mwana muwala yavuddeyo n'agamba nti abasajja b'ennaku zino temuli bangu, mukwata muti emitwalo 5 gyokka ng'omuntu yeetaddemu emitwalo 3 okujja okulaba. Kakati mwana muwala yagenze maaso n'okuba nga atabukira abasajja ng'agamba nti ekyo si kirungi olw'ensonga nti emitwalo 5 tosobola kigeraageranya n'emitwalo 3. Kakati mwana muwala ono abamu ku social media bagenze maaso n'okuba nga bamwanukula comments nga nyingi. Kakati mwana muwala ono bagenze maaso n'okuba nga bamutabukira era kigambibwa nti waliwo yamugambye nti ayogere bwogezi bbeeyi ye alekeraawo okuba nti yeebuzaabuza. N'agamba nti omuwala ayogera bw'atyo oyo aba alina kyayagala. Kakati n'agamba nti lekeraawo okuba ng'obuzaabuza abantu ku bya ssente emitwalo 5. Genda maaso n'okuba ng'otubuulira ebbeeyi yo gye weetundirako. Former AIGP Hassan Kasinje naye y'omu ku bantu abagenze maaso n'okuba nga bakomentinga ku posti ya mwana muwala era omukulu ono yagambye nti omuwala ono waba ng'asobola okuba nga yeeteekamu ezo ssente zonna lwaki tazikwata n'aziwa omusajja. Omukulu ono n'agamba nti kiragira ddala nti ono omuwala aba alina ssente naye waba ng'awulira zimuluma agende maaso n'okuba nga aziteeka mu musajja ekifo eky'okuddaawo ate adde mu by'okwekoza. Kakati comments nyingi ku mukulu ku mwana muwala ono ku byayogedde era amawulire agaliwo. Kigambibwa nti abantu bangi abagenzi maaso n'okuba nga bakomentinga. Waliwo omulala ate yagambye nti deeti tetegeeza transaction, deeti etegeeza okumanyagana. Kakati toyinza oba weetaddemu ssente ng'onyumye genda omanye munno oveeyo mu mirembe naye nga tebakutaddeemu omusimbi. Stay tuned and don't forget to subscribe.